Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi wa 3 ABN kwanirizaako nnyo mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekiwandiikibwa kyaffe eky'olwaleero kigenda va mu kitabo kya Zabbuli essula 46 olunyiriri olusooka era nga kigamba Katonda kye kiddukiro n'amaanyi omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Olunyiriri oluzaamu amaanyi nti n'owoobeera mu bizibu ebitagambika n'ojjukira nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi era ky'oba omanya w'onaamukoowoola ajja bbeerawo kubanga ye omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Sigadde nze Bukirwa Tracy, Mukama abawa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange mwannyinaze kulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nenkwaniriza nnyo ku puroguramu yaffe n'eŋŋanzi ensulo ey'enkya gye tulaba buli nkya essaawa zino 12 ku lutimbe gaggadde olwa 3 ABN Television Uganda. Amannya agange nze Ziwa Elia omuweereza mu kanisa eya Seventh-day Adventist. Nkwebaza olw'okuba okoze okusalawo nti enkya eno gwe mwannyinaze oba muganda wange ali ku ludda olwo okkeera ng'okerera ku luzzi obereko n'otuzzi tuweefunira kw'onootandikira olunaku lwo. Njagala Mukama ekyo akikwereko omukisa. Ekyokuyiga kyaffe kye tugenda okugabana enkya eno eya leero kiriko omutwe ogugamba nti kyuka nate. Katusabe. Mukama Kitange omulungi ow'ekisa, nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde nze ne muganda wange mwannyinaze ali ku ludda luli. Otukesereza obudde nga tuli balamu. Tulina mikwano gyaffe, baganda baffe, oba abantu be tuwulidde abafudde bawummudde nga tebakyalina mukisa kuwulira bigenda mu maaso ku nsi. Naye ffe otuwadde omukisa ogulaba Mukama kyetuvudde tusalawo okujja wakati mu mbeera ez'okugezesebwa, wakati mu mbeera ez'amayo kyani ezitwetolodde, tusookere w'oli tubeeko ebinaatuyamba okuyita mu lunaku luno. Kkiriza ekisa kyo kitubeere mu ddakiika zino entono ze tugenda okuba nazo. Kwe kusaba kwaffe n'omwoyo omutukuvu abeere naffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ngambye nti ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero enkya eno eya leero kiriko omutwe ogugamba nti kyuka nate. Ekyawandiikibwa kyaffe tugenda kukisiŋŋaana mu kitabo ky'okukungubaga essuula ey'okusatu olunyiriri olwana. Kukungubaga
essuula eyokusatu olunyiriri olwana. Wagambye watya? Agambye nti tukeme emitima gyaffe tukyukire nate eri Mukama. Tukeme emitima gyaffe tukyukire nate eri Mukama. Omuntu yenna bw'akugamba oba bwe njogedde ekigambo nti kyuka nate, kiba kitegeeza nti mbadde n'embeera bulijjo ezikyuka nenva mbadde ntambula mu kkubo bwe riti ate kati nembeera nga ntunudde eri. Kyenva olya akugamba oba nze ne nkugamba kyuka nate, komawo mu kkubo ki eggolokofu, oba komawo mu kkubo obadde owabye. Kyavudde agamba nti tukebere ki emitima, tukeme emitima gyaffe tukyukire nate eri ani? Eri Mukama. Byonna yonna gye tuba tuwabye okuva mu kkubo eggolokofu atugambye tukyuke nate. Ani atugamba? Yeremiya, omuwandiisi w'ekitabo ky'okukungubaga. Bw'obanga weegendereza mirundi mingi mwe abasoma amagaziini weewaawo mulaba ebipande ebyoleka oba abayimbi byoleka amawulire abakubi b'ebikonde bannalulungi kaalaala wali olabyeko ng'obirabye mu butabo bu magaziini oba empapula z'amawulire, ojja kukizuula nti singa ofunye omukisa ogusinkana omulungi ono oba mukazi oba musajja n'omusinkana mu buntu, ojja kukizuula nti kyenalabye mu mawulire oba mu kamagaziini si kyekyo. Oyinza n'okugamba nti si ye muntu y'oyo, si ye mulimba, kubanga omulabyeko kabe kasinga omukutteko n'olaba nga butuufu waliwo ekitali kituufu oba obulimba. Mwe abalina essimu ziseereza tulinamu enkola ya tekinologiya gye bayita eya Photoshop. Nandigambye nti bwe tubanga tukyali mu mirembe giri egyedda, omugole nga anaawasibwa bamutwalako mu saaluuni. Mu saaluuni eyo ne batandika okumuyoyoota. Edda babafumbiriranga ne babateekako omuzigo, bigenze bitambula, bakusiiga neki kye bayita kopagaalo. Kale nno ebyo byonna tekinologiya abituusizza wala nti bwe mbanga najja ku lutimbe olwa televisioni oba bwe nabanga nalabikirako mu vidiyo y'oluyimba, balina engeri gye bagenda nga bannongoosereza banzijeko oba enkovu banzijemu enkanyanya mbeere nga ndabika buki bulungi. Olwo nno kyebaba banoonya kwe kusikiriza abalabi okubeera nga basigadde basoma oba nga bagoberera ebikola ki ebigenda mu maaso. Tekinologiya atuuse ku sseeryo nti n'omuntu ng'anaaseka nga bulijjo amannyo ge gangereka, nkiddamu nga amannyo ge gangereka oba wamalibu, tekinologiya atuuse ku ssa erisobola okutereeza, naye nga bakikolera ku kamera, bakutereeze amannyo gwago nti bwe naasinika amannyo galeme kulabika nti ndi muntu waki wangereka. Olwo bakugezaako okukola ki? Okulungiya. Era mu ngeri y'emu tukirabyeko, olabye omukyala ali ku terefayina oba ali mu magaziini bamulaga nga yawundibwa bulungi. Simanyi oba mwali muwulidde ku kampuni gye bayita Fako. Fako gye bakolera oba muntu abadde mabeere talina, omukazi talina mabeere, ne bamukolera ekintu ekinakola ki? Ekinazimbya ekifuba alabike nga alina amabeere. Oba wuuyo Mukama butonde bwe yamutonda nga bambirwa embaawo oba nga emabega mutereevu yatereera, ne bamuyiyiza ne bamukola ki? Fako nemuyiyiza n'afuna akabina. Naye ebyo byonna nga lwaki tutuuka ku mbeera eyeefaananyiriza bw'etyo?
oluvannyuma lwa byonna omusajja omufunye naye ekisinza omusikiriza yendabikayo olabika bakuwunda bulungi. Njagala okukakasa abasajja abasinga ekibasikiriza okujja okutwala abakazi kyekyo kyalabyeko, naye agenda okutuuka eka waliwo eyaswala ali ku lutimbe olwa terefayina, akabina ke yajja mu ffako kagenda okugira nga ate keyawudde ku kannaako. Kale olaba obulimba obw'ekikula ng'ekyo. Naye ekyo obutabalwisaayo njagala okubuuza ekibuuzo nti singa kiki ekiyinza okubaawo singa okkiriza obulimba n'obukuusa obw'engeri eyo bulabikire mu bulamu bwo obw'omwoyo? Kiba kyakabi nnyo nti okukwenyakwenya obukuusa g'okusiigirira akazigo ku bikolwa byo ne ku mbeera zo eza bulijjo olabike nga ggwe omukristaayo atuukiridde. Kiba kiki? Kiba kibi ddala mu bulamu bwange obuba obw'omwoyo ngwe nga mu biseera ebisinga kubikkirira na kwesiiga kaki? Kwesiiga kazigo. Bayibuli etukubiriza okwewala ekyo kye bayita kyenayise okwekuba ka kopagaalo oba okwekuba ka pawuda, abalala kati kye bayita photoshop. Bayibuli etukola ki? Etugaana okugezaako okwerongoosa mbu tulabike mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo nga tukoze eki? Nga tuteredde, naye nga mu butuufu munda mu ggwe oli muvundu. Yesu kyeyava agamba Abafalisaayo nti bantu mmwe mulinga mwerongoosa kungulu, mulinga bano abalongoosa entaana ne zirabika nga njeru kungulu naye nga munda mujjudde ki? Mujjudde envunyu. Kale ggwe yeeyita omukristaayo naye nga ebikolwa byo biraga kirala, oli bw'abanga akusemberedde obukristaayo bwe obukomye ku terefayina bukomye ku leediyo, naye agenda okusemberera omuntu oyo abadde awulikika ku ludda luli olw'omuzindalo. Kati nga bwe njogera agenda okulaba nga obukristaayo bwembuulira n'ebikolwa byange n'empisa zange n'endabika yange eyannamaddala byawukana. Kale nekyo ne kiswaza obukristaayo. Kyandibadde kyamagezi muganda wange mwannyinaze nti buli lunaku oba buli wiiki, buli mwezi, buli bw'ofuluma oba okomyewo eka weekebere otule wansi ogambe nti olwaleero obukristaayo bwange bulabise butya? Erinnya lya Kristo, Yesu Kristo liyimusiddwa oba liswaziddwa? Funa endabirwamu ey'omwoyo. Funa endabirwamu eyaki? Ey'omwoyo. Ogenda ogiyimiriremu otunule bw'oti, weekebere. Oli yagamba nti endabirwamu ekutegeeza ndabikaayo, ekulaga endabikaayo. Yo terina mutawaana. Omulimu gw'endabirwamu kwe kulaga ki? Endabikaayo. Kiba kyakabi nnyo ogwo okulaba nti olina enkanyanya oba olina akamera akasigadde wano oba bujjonjo obwasigadde mu maaso, olw'okuba obadde omanyi nti wayitiridde, endabirwamu nekulaga ebikyamye ku ggwe n'osalawo ogyase. Naye kyenjagala okugamba nti buli lunaku kigwanidde nti twekebere mu mutima. Ogamba oli mukristaayo naye ebikolwa byo okuyita mu lunaku olwo, okuyita mu wiiki eyo biraze nti byagagana n'ekyo kyolaga eri ensi. Abantu abamu bayinza okuba tebasobola kulaba kikuli mu mutima, naye oli yagamba nti tosobola kulimba mutima gwo. Tosobola kukola ki? Tosobola kulimba mutima gwo kubanga guli mu ggwe. Omwoyo gwo tosobola kugulimba. Kola ki? Weekebere ozuule ekikyamu ekikola ki? Ekikuliko. Era bw'onookola bw'otyo, era njagala okutegeeza si kyangu. Kyetaagamu obuvumu obw'enjawulo. Si kyangu, kyetaagamu obuvumu obw'enjawulo nti bwenna tugenda mu ndabirwamu eno ey'omwoyo bw'enendaga nti mbulako, obulako ogenda kukola otya? Awo osabira Mukama Katonda waffe akole ki? Akuyambe osobole okulaba, kubanga ebiseera ebisinga
kiba kizibu nnyo nze okwesalira omusango nti nakoze eki nti nze mukyamo nti mbulamu. Si kyangu nnyo naye kitwala obuki kitwala obuvumu nti bw'oneegeraageranya n'ebyo Mukama Katonda by'ayagala naawe gwe nga bw'oyimiridde kitwala obuvumu ga nti mbutuufu Mukama onsaasire onsonyiwe mbulamu nnyo naye kola ki ebyo bye saagala mbutuufu by'otayagala toyagala biraba naye ate obunafu bwe buli bwe tulina ffenna tetwagala bikola ki kubyogerako ate n'abalala bwe babiraba ne babitugamba ne tuwulira ki ne tuwulira bubi nga batugambye ku nsobi zaffe naye Mukama atukole ki atuyambe Mukama atukole ki tumusabe atuyambe atulage obunafu bwaffe bwe buli n'ebyo bye tutayagala kukola ki bye tutayagala kukwatako atuyambe atuwe obuvumu tubikwateko tubijjemu. Oli kyava agamba nti Bayibuli etukola ki etulaga bulungi nnyo Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti wano totuukanye naki na mutindo totuukanye naki na mutindo wano na wali era nekulaga nti ogwanidde okukula okuva mu kino okukola ki okutuuka ku ddala eddala mu ntambula yo eyaki ey'obukristaayo. Njagala okutegeeza era njagala okusaba nti bw'onoozuula nti obadde omanyi watereera n'okizuula nga mu butuufu obulako nnyo n'ebyo byobadde olowooza nti biteredde ate nabyo biri wansi nnyo toggwaamu ki toggwaamu maanyi Yeremiya kyavudde atugamba nti atuwa ekyo ekisobola okutuzaamu amaanyi okusobola okwaŋŋanga era ekituwa essuubi okusobola okwaŋŋanga embeera ezo ezitatuukanye na mutindo Mukama Katonda gwakola ki gwatuwadde. Kyava atugamba mu lunyiriri olwana era nziramu okulusoma essula ey'okusatu ey'okukungubaga agambye nti tukeme emitima gyaffe tukyukire nate eri Mukama. Bw'omala okwekebera n'okizuula nti obadde totuukanye na mutindo ogwo ogututereddwa ewa Katonda okuyita mu kigambo kye tokola ki toggwaamu maanyi. Ky'oba olina okukola kwe kwongera okwekebera n'obwegendereza olabe ekibulako olwo okyuke otunuulire Mukama Katonda oddemu otambule naye. Ekyo kijja kwetaagisa obuvumu kijja kwetaagisa obwetoowaze nti Mukama Katonda wange onsaasire nswazizza erinnya lyo naye kola ki kkiriza nkomewo ondage tambula nange ondage wenzize nga mbulamu nyamba nonsobozese okutuukiriza ebyo gwe byokola ki byoyagala. Okugwebwamu essuubi ng'olabye nga mu butuufu obadde tutuukanye na mutindo okugwebwamu essuubi ekyo nno tekiva eri Mukama Katonda. Ekyo sitaani kyekimu ku bintu byakozesa okutumalamu amaanyi neki obutasobola kugenda mu maaso mu lugendo lwaffe olw'obukristaayo. Sitaani ekyo akikozesa nnyo era ayagala nnyo tulabe nti tubulamu nnyo olwo tuve kwani ku Mukama Katonda. Yeremiya atugambye tukyuke tuddaani. Abamu bwe balaba nga butuufu batambudde bubi nga tugudde kabe kasinga ab'ekkanisa bategedde nga bwe wasobezza emirundi egimu abamu bava mu kukkiriza naye agambye nti toggwaamu ssuubi kyuka nate. Sulemaani kyava agamba mu ngero ndo ssuula 24 ssuula 24 ngero essuula eya 24 lujja kuba lwakumeka nerabidde oba ebeera ya ssuula ya 22 naye agamba nti omutuukirivu wange akola ki anaagwanga emirundi emeka anaagwanga emirundi 7
nga bwakola ki bwe kitegeeza n'amaliriza ng'agamba nti naye omusirusiru oba omwonoonyi agenda kugendera ddala mu kuzikirira. Kyekitegeeza nti gwe buli lw'osudde nti ogudde, Mukama akola ki? Akusitula. Kyekitegeeza nti bw'ogwa emirundi 7 kiba kitegeeza obadde ogwa bw'okola ki? Bw'osituka. Obadde ogwa bw'osituka. Kijja kutuuka ekiseera olw'okuba buli lw'ogwa okyuka otunuulira Yesu ojja kusitukira ddala, obenga ekyo ekibadde kikulippa tekikyasobola kukola ki? Kukulippa. Tokkiriza kugwa kusigalira ddala wansi. Kyuka era okyukire ddala otunuulire Mukama Katonda wo. Era buli lw'ozuula obunafu bwo, ekyo kyekiseera gwe okukola ki? Okukyuka okudda eri Mukama Katonda wo akuyambe akuwanguze. Si kyekiseera ekyokumudduka. Ebiseera ebisinga bwe tugwa abamu bwe bagwamu essuubi n'adduka ku Mukama n'agamba nti nswadde nnyo bannaye. Kyekyatuuka ku Yuda. Yuda bw'amala okugwa aliddemu Mukama waffe Yesu Kristo olukwe, yaddukaga nti nkoze kinene nnyo. Ekyaddamu okuwulirwa nga yeekoze eki? Yeetuze, era nga n'embwa zimukoze eki? Zimulidde. Naye Peetero kye yakola kwe kukyuka n'atunuulira ani? Kwe kukyuka n'atunuulira Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo ekyo ekiri mu kukungubaga Peetero kyamukolera nnyo. Nga tumaliriza ebyokuyiga byaffe ebikyene ya leero, tusooka njagala kwebaza ofisiza obudde ne tuyigira wamu, ate nga nange neesiimye kubanga ebigambo bino bigambo bikulu, nze okubeera nti mbitegedde ne sibigabana naawe. Kyenkusaba naawe bw'onooba ovuddewo oluvannyuma lw'ebyokuyiga bino ogende ku mulimu ng'oli wa ssanyu, ozibbwamu amaanyi, essuubi eryo n'amaanyi g'ofunye nate gakuyamba okuzimba banno, tutambulirewo mu lugendo luno olw'obukristaayo nga tuli bawanguzi. Byensuubira nti toyinza bireka mu lunaku luno ogende nabyo. Tokkiriza kwesiga kakopagaalo obanga omanyi nti olina ensobi oba nti obulamu bwo tebutuukanye mu by'omwoyo. Saba Mukama akuyambe olongoose otereze, mugamba ajje lutereevu mu bulamu bwo, akuyambe otereze mu kifo ky'okukwenyakwenya n'okulimba abantu. Ng'obikkirira kola ki? Muwe omukisa ajje mu bulamu bwo akyuse embeera eyo agifuule empya. Ekyokubiri kye njagala buli lunaku oba buli wiiki otuule weekebere nti ntuukanye n'omutindo Mukama Katonda gwange gw'ataddewo mu byawandiikibwa. Ntuukiridde Katonda by'ayagala mbikola, mbituukiriza. Tojja bituukiriza mu maanyi go, naye bw'ozuula nti mu butuufu wano mbuzeemu nnyo, Mukama bw'onoomukoowoola ajja kukuwa ekisa kye n'omwoyo we omutukuvu, osobole okugenda ng'ositulibwa okuva mu bunafu bwo, ofune amaanyi ag'enjawulo. Ekyokusatu, toggwamu maanyi na ssuubi olw'okuba oli munafu mu bintu ebimu eby'omwoyo. Gw'omanyi obunafu bwe buli, era bw'onooba otunudde mu ndabirwamu eyo by'omwoyo ojja kumanya, era Mukama tajja kulemererwa kulaga nti wano okyali munafu. Era bw'amala okulaga nti wano okyali munafu, ajja kuwa era ajja kusobozesa okuwangula obunafu bw'obwo. Njagala okujjukiza nti bwe owulira nga oweddemu amaanyi mu ntambula yo ne Kristo, eryo ly'ekkubo omulabe Sitaani mwayagala okuyita okukujja bw'olina essuubi. Ng'ate essuubi lyaffe liri mu kukyuka kudda eri ani? Kukyukira ddala kudda eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokutaano, ng'era kye njagala okusembyayo, nti buli lw'ozuula nti oli munafu, si kiseera kya kudduka kuva wali Mukama. Naye buli lw'ozuula nti buli lw'onodduka okuva wali Mukama olw'okuba ozudde obunafu bwo, oyinza okukakkana ng'ofuuse ani? Yuda Isikaliyooti omulala. Naye buli lw'ozuula nti oli munafu, kyuka weekube mu mutima, ng'era amaziga g'omutima gwo Mukama agalaba, okyuke nga Peetero bwe yakyuka
odde eri ani, eddo eri Mukama era ajja kukusembeza, tagenda kukugobera bweru. Nkwebaza muganda wange olw'okuba okikoze n'okola ki, n'ojja ne tugabana enkyene yaleero. Mukama njagala akumpera omukisa mu kufulumako ne mu kudda. Nate enkya Mukama nga obudde akkiriza tubeere abalamu, nkusaba oleteyo munno omulala, tegeeza banno nti waliwo ebyokuyiga bye tubeera nabyo buli ku makya ku ssaawa zino 12 ez'okumakya. Tugabane wamu olw'okweteekerateekera obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, njagala okwebaza ompadde omukisa okugabana ebirungi ebiri mu ggwe n'ekigambo kyo. Kkirizayo Mukama ebigabaniddwa bikole enkyukakyuka mu bulamu bwaffe n'okutunyweza mu kukkiriza n'okutulaga ekkubo ettuufu ery'okutambulamu. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.